ono yaweereza obwakabaka bwe bulungi nnyo. Oweekitiibwa Jolly Lutaaya njagala famire mukuŋŋaane wano mutwale obubaka buno. Tebakulya ssente, tebakulya ekinusu wadde okulya muwogo omuvumbike mu vvu. Akeera okuba nti aboobedde era mukuumufu ku makya ng'omuvumbudde ogenda mulya. Ekituufu kiri nti mission gy'esomye wano waggulu ye mission emu eyatutte Oweekitiibwa Jolly Lutaaya. Era nga ku bakazi balina ng'ovudde ku mukazi nnamba emu. Njagala abafamire mwetegereze mukazi ki abadde asinga akajanja. Mukazi ki abadde yagoba bafamire bonna ku Oweekitiibwa Jolly Lutaaya. Mukazi ki abadde abaliisa akakanja. Era bwe munaatuuka okuteekawo olumbe mwegendereze nnyo ani agenda okukola kye bayita commotion oba agenda okuleeta amaanyi agasinga obungi nga si ye mukazi kaasangwago. Mumpulira bulungi byenjogera mubiwulira oba tebiwulira. Mission eno etutta abantu bangi nnyo. Weetuukidde okuvaayo mbawadde byokulabirako. Asooka ye Oweekitiibwa Jolly Lutaaya, musajja wa Kabaka aweereza obwakabaka ebbanga lyonna simulirangako waddeko. Abadde musajja mugagga binojjo fugge era nga musajja ateewulira era nga musajja aweereza obwakabaka bwe n'Obuganda. Omwami ono mu bakyala abo ng'ovudde ku nnambe mu kwe kuli omukyala eyasobodde omukozesa n'ajjawo n'atuukiriza mission ya Yosef Basula mutano wa Kaleekezi ey'okuggyawo Oweekitiibwa Jolly Lutaaya. Mukama wonna wooli akuumuze mirembe naye eno mission mwagendedde wabadde totegedde naye ng'ate era erimu n'omukono ogw'emmengo omutonotono eyo nja kujja ku Sande mu bimuli. So mutegere bulungi nnyo ebigambo bye mbagambye nti mwetegereze nnyo. Ate bwenkyogera bayinza okukikyusa, bayinza okutalaga interest ne mujja kulya mu ngabane y'ebintu nembuuza ebintu gye bikola ki gye bitambula mujja kutegeera. Ngenzi waliwo omusajja omuganda omulago bayita Moses Saku. Abamanyi Moses Saku naye abadde musajja muganda era nga naye mugagga nnyo. Ono naye enkola y'emu eyamuyisiddwamu omukyala namba 2 oba namba 3 y'omu ku bayisiddwamu oba ayiswamu olukwe olw'okutta omugagga ono mu nkola y'emu. Kino kigendererwamu okuggyawo abasajja abalina ensimbi okubaavuwaza basobole okuba nti baleeta bonga bo bayita abantu babo okuba nti bakola ki batwala ebintu bino. Yensonga lwaki nti bano abasajja balina access ku buli kintu kyonna eky'omugagga yenna ali mu Kampala. Bwe bataakuwavuwaza nga bakuggyeko ebintu lwaki bayita mu banka ne zikusibako ebiwandiiko bitali bituufu ku ssente ze weewolayo nomaliza nga batutte ebintu byo. So nno mwegendeze nnyo abagagga bali mu Kampala. Kino nkibagambye nti omukazi yenna gw'owasizza owookubiri oba side dish muttemu ebigere bibiri wammanga mutegere omukazi akuyinako nnyo akajanja akwefuza okusinga abakazi bw'osooka nabo bw'okyalina. Weegendereze nnyo ekigendererwa kye kubanga zezo example ebbiri ze mbawadde. Famire y'omugenzi Moses Saku muganda mmwe teyafa nti afudde bulwadde buno bwa bulijjo. Eno mission yalimu ekintu ekyo. Tugenze ku nsonga endala. Abasajja abaganda wepo n'abasajja abasoga abalina ensimbi ezitotogana ng'obutukola muggule amaaso gammwe ng'obudde bukyali kubanga entaana zammwe ziboolekedde okubanga bazisima. Mbabulidde abakazi abagenda okuvaako obuzibu era mujja kuba mukitegeera bulungi nnyo. Ebyange wentyo mbyogera nembirekaawo neŋŋenda ngenze mu maaso. Ekisinga okusesa abakyala bano abakolebwa emirimu gino munnange information gye nfunye eyongereza kweneri bweti babawa information eno ne babawa emirimu gino egy'okukola naye buli gwe bali kuluutinga ng'agenda okukola omulimu guno munnange ate omwana gwe bayita simanyi first son simebiki ono muhoozi kanyerupama ate munnange yasooka obbakulako emikolo nga bagenda okukola emirimu gino. Emikolo mugitegedde bulungi nabaga vidiyo yange y'abantu bakulu seetaagamu okuyiwamu ntungo mu programu oba kusaasaanya ntungo mu programu mugitegedde bulungi emikolo gy'abakolako. Era ng'omuwala yenna alemererwa okutuukiriza obukwakkulizo muhoozi kanyerugabo baba bamwagaza omuwala ontasobola kusokkawo kubanga aba ategedde mission bamusindiseeko aba agenda kuyiwa bijanjaalo aba agenda kuyiwa amafuta mu bijanjaalo. Jeje ebirambo gye musanga ku makubo ku makya oba gye musanga mbibira nga gyagudde bagisuddeyo ng'abaana kaalaala abawala battiddwa olw'okuba nti baganye mission zino ez'okubakola ki ez'okukola emisango gino n'okutta bannayuganda bwepo n'okugaana ebikolwa muhoozi bye bayagala okubakozesa mu kusooka. Awo bawala bemusanga ku makya nga bafudde temwebuuza nga tusanze omuwala egindi yafudde sime biki bano baganye terms and conditions egy'emirimu egibaweereddwa.
eyo ngikomezaawo kati ngenda ku security alert endala nja mwotagingire SOBI waliwo SOBI project ngeri under Muhozi project. Ntandise bwenti. Omuvubuka gwe bayita SOBI mwena mumanyi yebuyayi akulidde mu ghetto za Kampala nga atigobye bannayuganda okubabbako ensimbi okubabbako ebyabwe bipono okubatta. SOBI ono yayitiikirira nnyo mu biseera bya General Kayihura ng'akyali omukulembeze wa poliisi. Era ono yavaako n'okulwana wakati wa Kayihura ne Tumukunde kubanga buli pate buli kitundu kyali kyagala omukozesa. Jjukira Tumukunde yakuliko ebitongole byonna ebikettera mu ggwanga ate nga Kayihura yaliko Inspector General wa Police. Kati nga bo balina emizannyo gyabwe mikyafu egy'okubba okutulugunya n'okwokya ebintu by'abantu mu Uganda naddala mu Buganda wakati bakozesanga SOBI ne babbi bannaabwe. Wetwogerera gye buvuddeyo katono SOBI ono abadde nga akolera ekibinja ekya ISO ne CMY nga bakolera mu bizinga by'essese n'ebitundu bya Uganda ebisinga obungi mu safe houses oba mu torture chambers okukuba obubazzi okusoba bannayuganda n'obatulugunya mu chambers ezo okuba nti babamalako emirembe. Bwe twogerera erinnya eppya lye batuumye SOBI baliyita Terminator. Yo sedi bahaprota batonsola nakalekezi SOBI amuyita Terminator kubanga emirimu gy'amuwa egy'okukola bagiyita terminating era bagiyita terminating or is ready to terminate whoever is ordered to terminate. So SOBI ye musajja omupya awereddwa task endala oba omulimu omulago gw'okubanga ajja obulamu bw'Abannayuganda mu nsi nga bo yobera nti baabukola. Ntandise bweti. Project gye bayita SOBI eri mu State House era eri mu making ebadde ekola kuba nti mati tumunafuna information egikwatako etambula etya. SOBI n'ekibinja kye eky'abamafia eky'abaganga babandits abatakyaseka balina ekibinja ekirina abasajja abalina obulwadde obuleeta siriimu oba kye tuyita HIV. Bano abasajja batambula mu bitundu ebyenjawulo ebya Kampala, Mukono, Ntebe nga batambula banoonya abawala abato abalungi nga babeekwanyisa okumala bakwana ne babakolako emikolo egy'ekiwaze naye nga abasajja bano ekigendera kyabwe kyakusiga baana bano mpitambi eya HIV AIDS babe nga tebakyalina kye beesobola kwekolera mu bulamu bwabwe. Sina kindi okuba nti agaana okukola kye baagala bamujja mu bulamu era gye emirambo gye musanga gigudde ku kkubo. Ebitundu bino babikola nnyo mu Kampala, Mukono, Wakiso, Wepo n'Entebe. Batagetinga nnyo abawala Abaganda era n'abawala Abasoga. Mu mirimu gye bakola bakwana bulungi nnyo era ne bakutwala nga bw'owaddewaddewaddeoza omuntu agenda okutwala. Ekivaamu bakulisa amaanyi naye ng'omusajja akwebakako mission ya gavumenti era bakusiga obulwadde bwa siriimu bwe kiba nga tekisobosenga okubya ennyundi janjaali bakutuga butuzi n'ovaawo. Guno omulimu gulimu ssente empya n'enkadde era nga SOBI gwe baaguwadde n'ekibinja kye. Eno projekiti njala basesa nti eno projekiti ensimbi ezikitambuza ziva mu ofisi ya Muhozi Museveni, Salimu Sale, Janet Kembabazi, Mama Sassini ne Odrek Lwaboogo. Era we twogerera kati SOBI mu mannya ge amatuufu ge bayita mu State House omuyisa Terminator. Mr. Terminator okola omulimu ogwo. Buli muwala gwe musanga ng'alina ebizibu ebyenkaniddeawo attiddwa oba bawala b'ekyayi mumanye nti ye projekiti egenda maaso. Wano we nabagambidde nti njagala muntagingire Archbishop omupya owa Kampala Reverend Father Paulo Semwogerere ntuuse ku security alert ekukwatako. Kansubire nti mwamutaginze bulungi nnyo kubanga sigenda kuddamu gamba nti saagala saategedde saawulidde. Entertainment. Kitaffe mu Katonda Archbishop omulonde ow'essaza ly'e Kampala Reverend Father Paulo Semwogerere nkulamusizza nnyo taata kansubira oli bulungi
Chebale ko jotusaako engalo. Webale kuweereza Mukama Katonda Ddunda n'Omugirika yakuleeta ku nsi. Nzize n'obubaka bwo nga bwo wekka. Era njagala obutwale ng'obukulu era ompulirize bulungi nnyo. Tomanyi naye nze nkumanyi. Nze nno obuzibu obwange bwe nnina nti bwe nfuna information njija n'egigamba abantu saagala gisirikira. Era kye kindeese nkwe information eno ow'ekitiibwa Kitaffe mu Katonda ogitwale bulungi nnyo. Kiri gy'oli ogitwala oba ogirekawo n'oba ogiwuliridde oba n'abaakugambye. Information eno nagijje mu nsonda zange ez'ensizikira nga bulijjo nga baŋŋambye egikutuuseeko era y'ensonga lwaki kyekindeese olwaliro. Information etambula etya? Etambula bw'eti. Egamba bw'eti. Ssebo ow'ekitiibwa Archbishop wa Kampala omupya n'obuwombeefu bw'ekitalo nzikiriza nkutuuseeko obubaka buno. Munnange bw'amala omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga guwaddira mu bigere olwavaawo. Yosef Tibahabula Tabasirwa ne famire ye babaddenga nnyo bafuba okulaba nti baleeta omuntu atule ku ntebe eyo nga wa famire yaabwe obanga wa lulyo lwabwe wadde abadde yeeyita amanya ag'ekina Uganda oba ag'Ekiganda. Naye nga bagamba nti buli w'opulaninga okutta omuntu w'enkwezo ne Katonda bapulaninga enkwezi. Era omwami oyo gwe badde bagenda okuleeta teyasobodde kusakisidinga oba kuyitamu okufuna kifo ekyo ne bakireetamu ggwe. Jjukira mubaleete mu bulonda oba tebubeefuka na mwami ono era nga bakweraliikirira nnyo. Olw'ensonga bakumanyi nti si ggwe muntu asalibwamu oba si ggwe muntu ayogerezebwa buli kimu kye baagala okuba nga bawuliriza. Bwe kyabagwa mu matu nga bakirabe ku mpapula z'amawulire nti ggwe eyawandiddwako eddusu okuva mu nnyumba entukuvu ey'Abakatoliki esibuka mu kibuga Roma ekya Itale nti wafuuse Archbishop w'e Kampala ne bagamba nti eyatwalula esiridde. Tulina okulaba nga tukola enteekateeka okufuula mukwano gwaffe woppo nga ate bwe tukuteeseza engeri gye tugenda okufunamu. Information etambula bw'eti. Archbishop wa Kampala omupya Paulo Semwogerere nga wazaalibwa mu 1956 emyaka gy'olina gisebengeredde ate ng'oli musajja Muganda ate ebyantama. Nfukamidde ku maviivi ge nga nkutegeeza obubaka buno nti waliwo family eyatudde eyabayita nti First Family n'omusajja yeefugise mu ntebe mu ye mukulembeze w'eggwanga baatuuza family meeting yaabwe mu State House ne bateesa ebintu bino byengenda okugamba wansi naye nga bwe kyali ku ttebo okwo kwali nti ozze naye bakutya era oli kizibu ky'amaanyi nnyo gye bali. Bagenda kukola batya okufuna oba okuteeka mu ngalo zaabwe sinakindi okuwummuza nga bawummuza muganda wo omugenzi Archbishop Kizito Lwanga. Meeting eno yatuula ku Saturday y'olwomukaaga luno tukubye mabega meeting bwe yatuula akawungeezi ku saa zaalinga 12 ez'akawungeezi. Kiki baateesa na biki bye bakupulaningira? Yatandika bw'eti. Ku lwomukaaga akawungeezi ku saa 12 family eyo yatuula mu State House e Nakasero. Emboozi gye baleeta yali yoggwe kennyini Archbishop era yaggwa wali topic nga bateesa engeri gye bagenda okufunamu weppo n'okulaba nti bakunyweza sinakindi okujjawo bo bakola ebyo bye baagala. Jjukira gye buvuddeho katono nakugamba nti ekereziya ejjuddemu abantu abakyamu enseekeezi ezijjudde okusaanyawo ekereziya y'Omukama Katonda ebuna bonna era ng'ensonga zino nazoogera kamu ne balooza nti zaakusaaga zaakomekkereza zitutte abanene mu ekereziya eno. Netto wekitibwe kiri nti enseekeezi zino zikyalimu era zitambula bulungi nnyo zikola emirimu. Muyinza okuwuza nti omusisita ali omwo yajja kukolera Katonda kumbe omusisita ali ku mission ey'okusaanyawo ekereziya n'okusaanyawo abantu abakyalinamu empeka emera. Oyinza okulaba Brad Father ng'olowooza musajja wa Katonda kumbe musajja mbega awedde emirimu ng'alina n'ebigadgets oba alina empuliziganya gye mutamanyi nti agirina. So nno bwekyo njagala kugamba nti Archbishop omupya owa Kampala Paulo Semwogerere mukama wange kimanyi nti enseekezi nnyingi nnyo mu kereziya era nga ku bimbi bagenda okukola bye bino wano wammanga naye nga sinagenda ku byagenda okukola kansooke nkubuulire meeting eno yali etuddemu baani abaakusaga entotto okulaba nti bagenda kukola byengenda okugamba ojja kwewuunya ensi. Meeting eno yali mu kabwejumbira kennyini eyeeyita omukulembeze w'eggwanga ng'asitamyemu nsitame Yosef Tibahabula Tabasirwa n'Akalekezi nsi yaleeta muzeyizedde nsanga bisibe. Yalimu Muhoozi Kanyerugaba nze gwe mpita Muhoozi Kanyerupama. Mulimu omukyala eyita Janet Museveni naye nga nze mmanyi ye Janet Kembabazi maama Assassini ekigambo Assassini mukimanyi bulungi nnyo. Mulimu omukulu Salimu Sale Akanda naho nze gwe mmanyi nti musajja mu Somaali
kubanga nyina yamuzala ku costing akitayira muvuzi wa tulera ekyo mukimanyi bulungi nnyo kibagamba ensonga kyakolaga n'Abasomali. Mulimu omwami Lubakyoya nzigomanyi nga Lubakyoya Abel Kandiho ono nno nga yasibibwa ebigere n'engalo okuba takyasobola kufuna ssente ziva ku akaunti ye eziri bweru omutala w'amayanja. Ono kyambe wagala ngendo okusala ennyama esava ono mukutta bannayuganda talina yamukwatira nsawo. Ono nno Abel Kandiho omusajja aweereza gavumenti bbiri okuli ey'omuliraano y'e Rwanda n'eya Uganda era nga ye musajja akyasinze okuyiwa omusayi gw'abantu bannayuganda bwe twogerera biseera bino. Ne mugenda muno nno omutunzi w'ebiwowoolo omusezi atunda ebiwowoolo n'emitima simanyi first family simanyi first son in law obayita Olbeke Lwabwogo meeting yabaddemu mwabaddemu ne Kalekyezi Kayihura erinnya limuwulira libayita kale KALA eryo kale baliyita Kalekyezi bwe ligwayo amannya gano bagasalako okubuzaabuza nga abafuka banaaba nga baze tugenda gategeera. Omwami oyo tebabalya ssente mutali mu service akolera ddala. Kale Kalekyezi Kayihura yabaddemu wepo n'omwami yefuula bwe yava mu service kumbe mwali David Sejjusa ono nno yabawa n'obukodyo obupya obw'okubeganda okujja bannayuganda. Amanya kanga baddiremu omu babiri basatu bana bataano mukaaga musanvu munaana be batula mu meeting ekulomukaaga saa 12 biki bakuteeseza era biki byogenda okuwulira. Ntandise bwete bonna nga bassa kimu ng'enkuyege nga ziramusa n'abakyala waazo bakkiriziganya ekintu kimu nti bagenda kuddamu okuwandiika buto bambega mu Ekereziya Katolika naddala gy'owangaalira ndowooza osinzira Lubaga kati gy'otudde. Bagenda kuddamu okuwandiika bapya nga basinzira okwongerako y'ennamba eriwo already mu kifo kubanga bali abajjawo omugenzi Dr. Sepira Nkizitolwanga abamu bakyaliwo era bakyakola. Era bwe twogera mu system bateekwa okuba nga bayingizaamu dda abagenda okukola emirimu gino mu Ekereziya Katolika naye nga bagikola ku lulwo. Kati nga sinagenda nnyo wala nnyo njagala kukulabula ng'obudde bukyali Archbishop Paulo Semwogerere mu ofisi yo nga Archbishop tebalabe muntu ajja kusaba mulimu ku ssaawa zino ogw'obu houseboy oba house girl oba omuyambi yenna. Nkusaba ebbanga lyomaze ng'oweereza mu Kereziya y'Abakatoliki ebona ensi yonna olina abantu b'okuzala emyaka n'emyaka b'omanyi lwaki bakole Trustfilms gye bali bajje babire kumpi naawe. Ekyo nkikusaba busabi togeza n'olikuluutinga omuntu yenna okweriranya nga tomumanyi mupya either muwala oba mulenzi. Nkiddamu nkikusaba taata togeza n'olikuluutinga omuntu yenna kalentire either muwala oba mulenzi. Ebbanga lyomaze mbuweereza omanye abantu b'obuwangadde nabo okutuuka Katonda wakuliwedde emyaka egyo. Saba transfer bajje bakolere nga Katonda ye mubeezi wo. Todda nkokkiriza muntu yenna kabere father nga mupyo baani. Lwaki lisaba transfer abantu obadde okola n'emyaka okutuuka Katonda wakuwangaaliza obeeraawo bw'oboleeta naye nga nkimanyi bayingidde dda mwebali. Ngenze mu maaso bagenze mu maaso ne bagamba nti balina okuleetamu ba special servants okusingira ddala abawala n'abalenzi abatrainingiddwa mu kubega era nga bano bagenda kujja banoonya emirimu naye abantu bano nga bagenda kujja nga balinda face zotasobola kumma mirimu ng'okkaaba si kizibu kyabwe okusinda ebizibu si kizibu kyabwe naye ng'ekikulu kiri nti balina ebiso oba ebitala ebibakozesa mu mugongo gwabwe nga gwe tojja kukimanya musajja wa Katonda. Olw'okuba oyinza okuba nti oli muweereza omanyi nti Katonda naye nga omanyi nti Katonda ali naawe naye nga jjukira Bibbuliya yennyini etugamba nti Katonda ayamba yeeyambye lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Reverend Father Archbishop omupya Paulo Semwogerere ebintu bino mbyogera era birivaayo bali bikugamba oba olibiwulira oba kati obiwulira. Ngenze mu maaso kati nno mu ngeri gye bagenda okutandikamu balina omusajja omukulu gwe nayogerako ali mu Vatican e Roma nga coordinator waabwe ono yatambuza obubaka bonna obuva mu Kereziya n'abuuza wa Museveni n'abuulira bulungi nnyo era gwe bagenda okuyitamu okuba nti bafuna appointment naawe osobole okusinkana omupembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi nkiwa oyinza n'okuba nga wafunyedde ebbaluwa oba invitation letter oba ekintu kyonna ekikwekuusa nti omukulembeze eyita omukulembeze w'eggwanga nze gwe simenti ye mukulembeze w'eggwanga kuba temasitamimu nsitame CJ yandyetaaze okwogeramu naawe sinakindi okubanga yakukubira dda olukomo
anyumyemu naawe naye nga enjogera mugimanyi n'abagayi bano abantu eri abasinga kwogera mu njogera nnungi nnyo tosobola kukulemesa ku kwogera nabo kubanga enjogera yabwe nnungi nnyo nsigeko kasukaali naye nga munda muliro geena namba yebajjudde bw'omukuba omugongo n'olyoka omanya ekituufu ekimufaamu mu bintu bye bakkiriziganyiza essaawa zino bye twogera ku lw'omukaaga bakkiriziganyiza bonna okugaba ebirabo bino wammanga era byo bajja bikuwa kubanga bamanyi nti ojja bitwala olw'ensonga nti biva mu mikono gyabwe nga goloza birungi nnyo naye nga sinagenda ku birabo bino ansooka ensimbe wakati kama security alert endala nga nyogereza ku eno nja kudda wano wennyini soko simbe wakati awo musimbe wakati tuleebaleeba okugenda mu nnaku enkulu ez'amazaalibwa ga Yesu Kristo mukama waffe nga zino tezaawula mu musiraamu mulokole naane kubanga ffenna tubeera mu bbiro nti kubanga buli mujja abaakoledde omwaka mulamba balina okuwummulamu ng'oggyeko okuba nti ffe tuzitwala ng'ennaku eza Yesu okuzaala ng'ezazaalibwa naye ate abalala bazitwala ng'ennaku ez'okuwummula public holidays abalala bagenda ku vacation kati bannange baganda bange mwenna bannaddiini mwenna nsuubira nti Yoseti Bahabulota Basiro mutano wa Kaleese ajja kukolayo ekijjulo mu State House oba entebe bwe Nakasero okuyita bannaddiini ab'enzikiriza ya Kristo bonna nga tayawudde mwani naane mujjukire gye muvuddeho Katonda bagamba nti bano bayingiza amasuwaani n'amagiraasi n'ebijiiko bino nga biriko obutwa nga bwe kiwunyiriza omuliro gwonna ob'ebbugumu eriva ku mmere yonna kiba kiriya kitingirawo okufuuka obutwa bantu bangi bafiiridde mu katego kano ate essuwaani zino zikyaliyo era bagenda zikozesa nsuubira nti omukulu n'agenda ategayo Christmas carols oba Christmas party mu State House era bagenda bayita nabagamba mukendeeza okulya nkuzibwa nabagamba mulekerawo okulya mu State House era temugenda njagadde obagamba secretary ng'okubajjukiza nti nabagambako ekintu ky'amasuwaani gino era bakyogeddeko mu sitowa ge bagenda okukozesa nga bayise ogenda okulya ebittafuttafu bye mutasobola kwegulira gy'obeera nti Museveni yabakoza okutuuka muli so nessuwaani emmere gy'osobola okwegulira emitwalo 2 mu Serena oba ku Imperial Royal ejja kutwala ekaganga ate nga nenda bugese bufungize kati nimbagambe ka security alert nkanyize obunyiza okubategeeza kubanga nkimanyi kiriza obagaana ne Bishop omulondo wa Kampala mupya bajja kuteeka mu program ekuleta mu State House okubeera ku mukolo ogwo era oyinza n'okulindinga okusaba okunaabeerawo mu State House kati ku bintu basuubira okuwa ng'ebirabo bye bino wano wammanga bategese emmotoka kwokomya amaaso gye bagenda okuwa ng'era bwakikola buli lunaku okugaba enguzi gyobeera ndi mu constitution kyawandiikibwamu nti buli mukulembeze yenna oba wa ddiini oba wannono bw'afuna kyafunye wa mukulembeze mulala balina muwa mmotoka mwe temumanyi biri mu mmotoka ogwo Museveni takuwa mmotoka kuba toli mwana wa nnyina toli mwana wa kitaawe kubanga yoyisera gy'okoota musajja nsi yaleeta nsanga bisiba Bibbuliya ey'enjawulo ennyo gye bagenda okukutonera era nga ne bw'ogikubako amaaso tosobola gigaana Bibbuliya zino zikolebwa mu ggwanga erya Russia era nga Bibbuliya zino bw'agikuwa tosobola kugaana naye ng'ekigendera kyayo n'okubikkula empapula zonna zonna ozibikkudde nga bagikuwadde buli lupapula lw'obikkula omukka gossa ne gw'oyingiza gulimu kanywa okawulire so Bibbuliya eno ngimanyi weeri awo mu sitowa ya Yosero Tabasiro mutano wa Kaleese kimanyi ogikutte nako otidde naye ng'eno Bibbuliya gy'osobera okuwa Archbishop omulonde owa Kampala Paulo Semwogerere zino Bible bazikolera Russia era wali ogenzako mu State House Museveni n'akuwa special Bible era ng'okyagibikkula nga kati okyagibikkula ogisoma n'otandika okufuna kansa ng'oli munnaddiini gwe teweebuuza kansa tewamunyweredde mu buugi tewamunyweredde mu viinyo tewamuvugidde mu mmotoka balina obukodyo bungi Oweekitiibwa Paulo Semwogerere bagenda kuwa ensimbi enkalu n'ensimbi zino zibeerako ebibuuzo ebisinga obungi era bw'oba omaze okulaba ebirabo ebyo ngenze ku nsonga endala Yoseri Bahabulota Basiro mu kaseera akatono ennyo ayinza okuwubako olubu lw'ekigere okukyalirako wonna wonooba oli wonomuge nti ayagadde akulabeko era mu ofiisi yo oba mu kereziya wonna nekyagenda okusooka okukolera ayinza okusindikira abantu be ab'ekyama abayinza okujja okutonera omusimbi oba okutandika projekiti zonna ez'enjawulo ng'akasenda baguzi nkiddamu ng'akasenda baguzi
okusikiriza ogenti kulagana omuntu naye kimanyi nti oli musajja muganda omusajja empajiri waga ateri antama nkimanyi ebbanga lyomaze ng'oweereza ne banno abakuvuddeko ku maaso ebizibu bayiseemu obimanyi kino kansubire nti kiringa kiggula luggi oba kiggula maaso ku ggwe gy'oli nti nkuwadde ku bimu ku biyinza okubeerawo singa binaaba bibaddewo so nno ekyo kitegedde bulungi nnyo mu bino agenda akozesa omusajja yeeyita omusajja wa Katonda omunyarwanda ali mu Vatican e Roma okuba nti akola enteekateeka zino okuba nti abakwasaganya wakati wo neyo sebiti bahabula tabaisira mutano wa karekyezi musobole okuba nti musinkana mujja bira mawulire tebibulanzi byange mbyogera nebibeerawo awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala era nga yabadde security alert eya Archbishop Paulo Semwogerere ngenze ku nsonga endala eno ensonga endala nno ekwatagana ku bannayuganda mwenna buli omu gyali mu nsi gy'owangaalira tumanyiddwa era tujogeddwa era tulituuka ddi okujogebwa mu nsi muno mwe tuwangaalira tutuuse okuba nti bannayuganda mwenna abasoma temukyalina mugaso nga babafudde baavu mponga byoya mu ntegeera ne mu ndowooza n'embyenfuna na buli kimu era ne tutuuka okuba nti ebifo ebyenjawulo ebisangibwa ebirina okubeera mu bannayuganda bitandise okubeeramu abagwira Museveni kennyini be yeeterawo okuba nti abakozesa bwe twogerera omumpembo ono Yesete Basira mutano wa Karekyezi ensi yaleeta nsanga bisemu zeyizedde atamanyikiddwako nsibuko ye alina enteekateeka ey'okuleeta abayindi okubateeka mu mawanga agasangibwa mu Buganda era akiroota bulungi nnyo ng'ayagala bafuula bannayuganda munampulira ekyo wekijjidde nga mu bifo byakagaba okwetoloola ensi yonna ng'abakiise abamukiikirira mu mawanga ag'enjawulo muno mwatadde abayindi n'abazungu abagenda omukiikira mu embasi ez'enjawulo bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya Bungereza mwegendereze nnyo ambasada gwe bagenda baweereza ajja kuba muyindi kitegeeza nti olwo ataddewo direct contact ey'abayindi abadduka mu Uganda mu myaka gya Idi Amin Dada okukola enteekateeka ey'okuba nti bacunya bannayuganda n'obamalako emirembe abali mu ggwanga eryo nsaba bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya Bungereza nga temweyawuddeemu mutandike okulaba ekintu kino nga muggudde amaaso ensi yaffe tusingira ensimbi ensi yaffe tusingira omuntu omu agenda otuleka ffe nga weetuli mutandike okulowooza ku kintu ky'okuwandiika amaluwa okugategeeza poliisi nga mugenda kwekalakaasa nga mugaana ambasada gwe baleetera omuyindi kubanga si munnayuganda bano bamu ku bantu Museveni bakozesa okulobinga n'okukola emirimu gye egy'ekimpatiira mu information y'emu gye sinakakasa ne kangi bagambeko kubanga nkyagala osindika drone yange yeetegereze nnyo mu mpapula zirina okuba ng'erabako nti waliwo n'enteekateeka ey'okutonda Mutesa House okuli embassy ya Uganda malira okunywa amazzi mu information y'emu ey'ambasada ono muyindi ajje Bungereza ku drone zange zantegeezezzaako waliwo n'enteekateeka enneekusifu nga sinagikakasa naye nga nneekusifu ey'okuba nti omumpembo ono alina ebirowoozo ebitunda Mutesa House oba gye tuyita embassy ya Uganda mu ggwanga erya Bungereza naye nno mugundi bakuwaana okudduka ate toyitawo osula ennyumba eno gy'oyita embassy yo nnyumba ya Bwakabaka bwa Buganda kubanga bassekabaka ba Buganda bebagigula ng'era omugenzi Idi Amin Dada Ome Opeto bwe yakola n'agenda agula ekizimbe Uganda House mu kibuga New York ewatagulibwa gwe bukyanga ojja kizimbe kye wali oguze mu nsi yonna kw'otadde embassy ya Uganda okujjako okupangisa. Stop fooling Ugandans. We are mature enough, we know you are not a Ugandan. That's why you're destroying our country. These plans of selling the Ugandan embassy in UK, as you deployed your agent of the Indian origin to represent you in UK as ambassador, please don't fool Ugandans. We know. Stop your nonsense. So I call upon all Ugandans who reside in United Kingdom, please wake up, apply for demonstrations against the new appointed ambassador of Uganda in UK, because he's not a Ugandan and he's not supposed to be in that office. That office is supposed to be served, or that office is supposed to be occupied by the real Ugandan, indigenous Ugandan, not foreigners. So Ugandans in UK, please
do whatever it needs to demonstrate against the new appointed ambassador of Uganda to United Kingdom, because he's not an indigenous Ugandan. He's just a foreigner. If you want to prove this, there are so many Ugandans who have traveled around the world, but when you reach in India particularly, the big billboard in the capital of India says, "Welcome to the incredible India," and the country for Indians only, not foreigners. And even foreigners are not allowed to occupy any property or anything. And even you are not allowed to get out of India with a huge sum of money from India, nowhere. India, they just receive money. They don't send money outside of India. But Uganda is the only country where foreigners, they can get out of Uganda with a huge amount of money. Museveni, stop that nonsense. Uganda is for only Ugandans, not for foreigners. Hope you are copying this information. Stop your nonsense. Here's a mass. Eno message njagala egende eri bannayuganda bonna abawangalya mu ggwanga erya America okusingira ddala mu kibuga oba mu ssaza lye bayita Boston oba bwetwongerako ekigambo Massachusetts, ekigambo kizibu nnyo okukyogera mu luzungu naye nga essaza lye baliyita Boston. Bannayuganda bonna mbalamusizza bawangalira mu Boston, kansubire muli bulungi era kuno kwemuli. Munnange ebintu bino tubiyogera mwoza tuli mu kusaaga, so tetuba mu kusaaga. Ebintu bino tubiyogera nga tutegera tulina obulumi bw'amaanyi nnyo ku mitima ne kukonda, tulina obulumi. Nze nandibadde n'ebyokukola bingi nnyo kubanga nange obulamu ng'obwange, nandibadde sibeera mu mbeera ennene mu ggwanga lyange ng'omuntu. Muve ku bantu abalowooza nti ensimbi zikola buli kimu, kubanga bamuwadde miliyoni 3 miliyoni 2 n'atandika okwogera ng'ayogera Olufalansa. Eggwanga kikulu nnyo okusinga ffe. Wetwogerera essaawa zino mu kibuga Boston mu ggwanga erya America waliyo mutabani wa Museveni gwe bayita Kibule Ronald. Ono ngattise bannayuganda okubula Obama mukono n'aterekawo n'ebibinja by'abayeekera. Ono mukubba ssente z'omuwoomusolo talina amukwatira nsawo. Ono omwami gwe mulaba ono ye omu ku balina ennyumba ezisinga ebbeeyi mu Uganda, ng'ennyumba ye eri worth $2.5 million nkiddamu. Ennyumba ye mwasula eri worth $2.5 million ate ng'esi ye yokka. Omwami ono yali akoze ebikolobero bingi nnyo mu mukono mwe yatuuka n'okuvoolera Namasole wa Buganda nti ye tamumanyi era balonda mulonde naye ng'agamba ye Kibuule. Njagala mukole ekikolebwa mu kikole nti muteeke okwekalakasa sinakindi mu munoonye eddwaliro mwe yaleesemu omukazi we okufuna obwejjanjabi. Baleka bamaze okwonoona ensi yaffe nga bagikamudde ensimbi empya n'enkadde ne weebuuza obwongo bwe bukola ddi. Omanyi bagamba ekiteesa na tekyala. Ngera bwolaba abaana ba Museveni ebigabo bikola era n'ekiteebwa abikola. Endowooza yaabwe ya munguuba kubanga bonna bayiika Windows. Mwana mugimu ava kongozi. Abantu bano bonna endowooza yaabwe yemu. Kibuule ku myaka gyo emito egitannatuuka kuyiika Windows. N'ozimba ennyumba y'abakadde $2 notta bannayuganda otendeka ebinja by'abayeekera nga mulago mwamanyi mwakitawo yatunda mulago. Amalwaliro ge mwazimba oba ge mwagati muzimba ku ssente zimwewoloboozi okuli Kiruddu ne Kawempe temuli ddagala temuli wadde bitanda. Ne mupasereza omuwoomusolo ne muzimba amayumba mu America, mu Bungereza, Europe. Ne muleka nga bannayuganda bafa ne musitula famire zammwe ne muzitwala mu nsi za Bulaaya okubajjanjaba. Mwayonka amabeere kimmwe abasajja abakulu abatategeererako. Abantu abali mu Boston munoonye Kibuule wonna waali. Nabagambye nga ntandika mu kiggula lugye ekintu ekiyita surgical operations. Mu kitwale nti kikulu. Surgical operations Museveni yazikola okuva mu 1996 nakati akyazikola. Bano bakibuule bano baali bano basaanako okukoleka bintu ng'ebyo kuba you do surgical operation ntugenda ku kintu ekirala. Right now as we speak, this gentleman, the son of Yosef Museveni, the son of Karekezi, right now as we speak is in Boston right now. He brought his wife for medication. But if I might ask,
why is it that all the Ugandan politicians and all Ugandans who owns money, they don't think about fellow Ugandans? The moment they get medical problems, they fly outside the country and they leave their fellow Ugandans to suffer, most especially politicians. And these people at home, they are the ones who are paying the money which used to go abroad. They are the one paying the money which you stole and you take and you do whatever business once worldwide, and you leave them to suffer in their country because for you can access medical attention from abroad. Please stop fooling Ugandans. This must set the example to all Ugandans who misuse the government or the taxpayers' money. So I encourage and I call upon all Ugandans who reside in Boston, that is USA, please find out where Ronald Chibuli is. If it is possible, please demonstrate. If it is possible, inform the State Department, inform CIA, or any other body which can investigate this gentleman, and he must be deported. Even if it's not so, he must be arrested with immediate effect, because they leave damages in our country and they pick their families and they go abroad. No, Uganda mujireka mazo jitekako ebitombe byonna ne mudduka webuuza brains ya monke ensimulese mugitadde mu katyabaga kibulwe mussa abantu obbe ensimbi z'omuwa omusolo osudde mukazi omuntu temwameka kufuna bujjanjabi bana Uganda bolese wansi golozo mbalowoolezaako ki? This is the same disease which is eating the entire Africa. The African leaders, they don't care about the taxpayers. They just care about their small families. After stealing all the taxpayers' money, they invest those funds in other European countries. And they leave their fellow citizens suffering in their countries. This is the disease which is finishing Africa, the entire Africa. That all our leaders in Africa, they don't think about their people, they think about their small family. It's the same which is happening in Uganda now. All government officials, they own mansions abroad, but they don't care about the taxpayers who are living in slums right now. When the situation now, the pandemic of corona is taking the lives of people, but no one is care. So, bane mwenda abantu bali mu Boston mu tujambe mu nnyo muvubuka oyo adde wawe mu Kasoto jibaleka nsiba jivulunze ne bakola ebibiddako. So bane bana Uganda bana bali mu Boston mbawadde mbasaba busabi n'obuwombeefu munoonyeza abantu bano ne mukazi we mbakoleko omulimu ogwetaagisa bafulume eggwanga eryo bakomewo gye baleka buli kimu kye bakola kubanga bo balowooza ffe tuli basiru nnyo. Ne Kenya netusinga erina referral hospitals eri ku international level. Nga tusinga almost ndowooza mu Africa tukwata ekifo kyakunamba abantu abayigirize mu Africa yonna. Ne tunanga abantu abasiru. Gaya sabana abantu mukono kati ali mu America. Ali mu kulya pizza, ali mu kulya KFC. Nga bana abantu bali mu ntana bakona abana bali makomera, abana bali mu safe house ze mukono. Oyo najja nabera mu America awo. Abana b'abantu yabalese mu safe house za kitaawe ziyakola n'abatta abalala bali bibira gye babateeka. Ne mu video buli muwala abaana abajja abato be baalagambo simayi bayeekera oyo yennyini Kibuli ye mastermind ne najja na nnyinyi n'agenda Boston alete mukazi waazaale nga bannayuganda abazaalira mu ssanya ne bafuna batundamu ensigo bali mu Uganda babonaabona eyo embaata nejja. Awo nvuddewo ngenza ku nsonga endala. Ensonga endala yino ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Congo. Kino njagala ka video kano njagala abantu abasala bu video kano mukatereke bwe kanaatuuka omujja kajje mu kaplaying. Ekiri e Congo nga bwe nabagamba teri nti banoonya Allied Democratic Forces, no. Balinayo master plan yaabwe. Master plan yeewa
nabagamba nti Uganda sente zaayo kuva mu 1996 okutuuka kati zezizimbye Rwanda 70% zezizimbye Rwanda era zizikole Burundi. As we speak right now, waliwo enteekateeka namutayika Museveni gyali nabaagala kusalako waliwo olwekyo partitioning of Congo. As we speak right now, Museveni and his bandits, they are planning to partition Congo, the Democratic Republic of Congo, as we speak right now. So soon or later, if you hear that there is a new country which was created within Congo, don't be scared. The person who's behind this is Museveni and his white mafias. They are trying to create another country in Congo. Katibalinga bakola demarcations. Era naziri sente zibajja mu parliament ne newunya babeka parliament mwenda. Era nabagamba lisete munasonyi sijja kidda musijja kweso sijja kubetondera. Nabagamba mwagenda mu parliament kukiikira bitundu bya mu byachama na kwesanyusa era nkiddamu. Tosobola kungamba bukyanga Uganda emilio myaka gigenda mwama kumugigenda mu nkaaga. Nti waliwo parliament ya student nga tugenda kuteesa tukise sente nga zigenda kukola mu ggwanga ddala jimbuli parliament ki. Kebere ya Sir Edward Mutesa, kebere obote, kebere ya Amini. Teri parliament yali yetu denega tugenda kuyisa sente zigenda kukola. Sente zino sente za ezibasitulo genda okukola engudde Congo kiteeketeeke bagenda kusaba n'endala. Naye nga ate ezo sente bazibba. Zo bazibba bazitwala. Kati mission eri bweti. Bala basajja bali abamafia bw'abazungu be bakola business zino. Bagala kuddira ekitundu ekyo kyonna kirimu olutalo. Bakitemeko bakifuule eggwanga eryetongole nga kirimu n'abazungu. Era emuwulira nti kino ekitundu kyekutuddeko kubanga already mission erimu abantu bangi nnyo. Eno information bali sagala gifulumya kati. Erimu abantu bangi nnyo. Naye nga ekyo kiyinza okutuleetera obuzibu ffe nga bannansi. Already bannannyini nsi abakongo batandise okuzuuka obwongo era mwalabye amannya ge badde bakuba emmotoka za UN bakola buli kimu waliwo akavuyo akagenda mu maaso. So bannayuganda tuyinza okufuna kye tuyita backfire in a such way that we the indigenous Ugandans or the Ugandan citizens, we must be very careful in each and everything which is taking place in Congo. Because the outcomes or the repercussions which we may receive from that mission which is not identified might not good for us as we Ugandans. One, we are going to be hated as we Ugandans. But remember, the people who are doing this, they are not Ugandans. They are just creating their dynasty using the taxpayers' money. That country is going to be created on the expense of Ugandan taxpayers' money. Hope everyone is hearing this information. Let me inform all Ugandans. That country which might be created soon or later, all the money which is going to facilitate that system or that creation of that country, that money is going to be the money which is going to be used in creating that country or partitioning Congo is going to be withdrawn from the Uganda treasury. That is the taxpayers' money. So, we are facing the third situation or the economic crisis because our money or our budget is serving different purposes. One, our budget is serving Rwanda, Burundi. Now it's going to serve Congo. So, mulabe waffe yonna wafu batwala sente ku creating nko. Naye mbabuulira ekiyinza okuva e Congo kiyinza obutaba kirungi. Ekiyinza okuva e Congo kiyinza obutaba kirungi. Mukyo kino kibategeeza mwegendereze nnyo. Kalo ka paati mbagee mukasale mujjakala gye bujjako. Mission weeri. Kino kibagambye. Abasawo tebalina sente, abasirikale si basasule, buli kimu tekikola kubanga sente zonna zigenda kukola external missions zetutamanyiiko gwe munnayuganda osasula buli kimu ate ekizibu ekifuna nti the reason as to why we are suffering right now. Museveni knew that if you let Ugandans to access information or to know the current affairs, it will become a problem, as the late Obote did.
We used to have civic education, or both abolish civic education in what? In the education system of Uganda. The same as Museveni did to abolish political education in the what? In the education system of Uganda. So nobody knows whatever is going, nobody knows the situation, nobody knows the current affairs of Uganda. The only thing, he conquered the media, which media is feeding wrong information to Ugandans, whereby Yoseri Kibahabudwa Utabaiswa, the son of Kareges, deployed the national television, that is NTV, to cover each and every move they are making in Congo to feed wrong information to Ugandans. Any TV shame upon you. Catch them in Uganda. Sente za mwabanda Uganda zezikole Burundi, zezikole Rwanda. Kati bagenda zikozesa okusondawo ensente mu Congo. Ezo guleta zamwana zigenda okusenda enguudo, njagala babuuza nabakibuuza naluli. Mu 1980 Museveni ng'agenda mu nsiko ng'akaana akaluke babba. Museveni ogenda okulwana mu Luweero yamala kulima nguudo. Bwogende Congo mbogenze kunoonya ba ADF ogenda kulima yonguudo. Tewebuuza lwaki? Kiwedde. Ekyo nga kimaze. Kati sente za mwezo nezo muomusolo zigenda kugenda ekyo. Ovola ati balisa sente mu parliament ngene ba parliamentarians batudde bakanudde amaaso. Ne mugamba naye. Kati byebizo mugenda okusanga nti ensi egenda kuvaamu obuzibu. Naye mbabuulira. Ekinaava mu yebiraka bakutangira mpiira okuma muliro. Omukulu bakutangira mpiira okuma muliro. Naye nkubuulira ekinaava mu mikono gyeyagala okuwanvuya okusuka olina okuwanvuwa. Nokitubuulira. So bannayuganda mwenna nze mbabuulira ebyange mukitegeere. Naye nga njagala bagamba okumanya omusajja nomuyaaye njagala bagamba teri nsi egenda kulumba kunoonya abayeekera ne batwala media companies zikabalinga bakola. Tekiriyo. Njagala mbulire America ngegenda okulumba ensi yonna. Nti waliwo media company egenda ne kavalinga abasirikale, mundu ze bakutte, motoka ze bavuga, plan ze bakuba ku meza. Just simple logic. Mbabuuza kati. Simple logic. Njagala mbulire gwanga lyonna eberi America eberi abongezo nga ligenza okulumba ewantu ne baleta media companies ne zikavalinga emmotoka ze bavuga, emundu ze bakuba, ne babalaga live bato nga neje bakuba tebalina kibala zero results nje bakubiwa basanze abantu bali bafudde. Njagala mbulire media nsi ki yali ekikoze mu lutalo tebalaga kintu kifa mu lutalo era kyobulazi nsinga America bakola lutalo bagamba ati fabajasi bafe we are concerned about what is taking place there. Tebakkiriza yo media era zino zalo jazira ziraga obulazi nti agundi yagenze olugundi yagenze as simple ne abantu bakotte kamera n'abasirika n'abannabawole bagendeddeko n'ensuluza emitwe zaabwe. Tuli wano mu kibuga bwekiti wetwogera amajasi ga UPDF nga mubalaba bateekateeka emmundu zino tanka enkambi ebaliira era kane bakulaga nga bakuba ebizuka gye babikuba tebakulaga what the outcomes gye bakuba ebizuka babikuba ludda kubanga tebaliiyo. Nobody is there. Ekyo bakiyita reverse psychology. Bakiyita reverse psychology. Gokulowoozesa nti kyebakulaga kyekituufu naye nga balinayo ekyekwese mabega. Bakulaga kino kyoyagala olabe naye nga si kye. Teri media ekkirizibwa kavalinga kika kya mmundu basirikale bameka bwe basula emmere gye balya ne bakulaga information eri ku table tugenda kuyita wano na wano tugenda sanga abayeekera. Eganda zabo nga sigo omusima tekiriyo. Genda ku internet obinoonya. Genda obinoonya. Batwala any TV zawe zikavalinga. Simon Kawesa Simon Kawesa wane Congo wetwogerera UPDF egenda kola na Uganda ne Museveni tamujjama oyo musajja akola ebintu nabalagira ddati bya nabafuula basiru nabalagira yatwala NBS ne NTV akwata microphone mu lutalo ezimayi tikivayo teri muntu agenda ku invading ansi nga agenze kunya nazimba engundo taliyo bwatu tezigulira tikijo
Anazina takumbaze bawade just mbawade cha NTV ze batupewe Kongo. Andi za musasi wamwe nzendi wano UPDF etuse wano ole meja gundi ole yakulira gundi ani adumire jeri katika ambasese adumire jeri lyagende Kongo ye Muhanga muganda wa Andrew Mwenda Dukopi meja jeno oba jeno Muhanga muganda wa Andrew Mwenda bwe bali bagende Kongo nga bawadde Al Jazeera etandika okupromoting ebintu bya ADF ne bomb abali ku pano eyayogera ko Al Jazeera okumala wiki ndaba nga bakyasudde mbamanyi kwaliko Andrew Mwenda kwaliko Jim Muhwezi n'omuyayo yali mungereza nga ali Kenya nga correspondent yali nga yagaba information okuba please mugula amaaso bwe baba lokwekuba bombe benyini nga isu zikubye bombe mu Kampala ne bapromotinga nnyo bombe ne batuka okusasula Al Jazeera njala baboza CNN yakola ku bintu ebyo BBC yakola ku bintu ebyo lwaki Al Jazeera je mmanyi nti it's a business entity, business company ku media yewakiwajwa feedinga bwe baleeta abogezi baleeta Andrew Mwenda mukodoni wa Museveni ikoja wa Muhozi ne baleeta Jim Muhwezi sabatemu terrorist yaliko yayogera ne kujja kono yo muzungu omanyi Museveni alina abazungu ba mafia naba information nga ali Kenya ya station inze ayogera ku bintu ya ADF simene ba terrorist ojamboza bali luddawa nga tamanyi kibachayogerako kati adumira majiga ndogo ndaye Muhanga muganda wa gundi muganda Andrew Mwenda era yomu ku family babaji ba Museveni yali yadumira amaji bebali mu mission gwe notagula maso kugamba wa chichi kine kigenda mugula maso chichi kino mugule ka maso Muhanga muganda wa Andrew Mwenda yagenda kwa Al Jazeera n'ayogera Speedy esusse mutuvuge mu mpola fe kino kye kituleeta okutandika okulambula abaana Uganda ensonga zino zimutasobola kufuna ku TV kati Museveni kyakola n'aleeta buno bwonna obuntu bwe bu TV bwa bloggers baguze okujja okukola diversions kati waliwo n'abagangenze akubalumba nze sirina buzibu mujje kubanga mwembeesobolera mwenna mumanye eddagala lyamwendirira so temumala biseera kubanga kyaba temumanyi current affairs temumanyi byafuzi temumanyi bonna mbimanyi temubisobola mugenda kudda mu kuvuma buvume which is okay muvume kubanga ekivumo eyatya okuvuma yasigala mu nda yanyina mujja kikola nenjagala mugula amaaso bwe muti yalagiridde Akaluke Kayongani muwala wa Kabakumba Masiko yaleka bbiri Uganda yabba ssente enkalu empya n'enkadde nabba n'ebyomba radio Uganda yalagidde Akaluke Kayonga mbu tulina TV ya Uganda tulina abaweereza b'amawulire Mugamba kati brains a monk when TV tulipotinga NBS buli kimba kikola bakibalikira ku meza ku mwagalo kiwule kati njenga mmaliza abagezi ba police n'amagye ne wasiya ideki buli abamu mukulu enanga Fred mukulu pia nokulamusizaako n'omukyalo oyo Flavia byekwanso ne mukulu atwine wasiya idimbala musizaako this week mbadde mbasubira okujja okunywa folofoto omwe mwamutulitinze you twisted just a little bit like this nemujja mugambo ate twakutta abayeekera e Masaka n'abadde batulugunyira okutta abasirikale please nagambye public. The mission of killing indigenous officials who are serving in UPDF and police is on, and it's still going on. Now you're saying that you arrested people, you arrested the rebels who are killing officers. Please don't fool Ugandans. The mission is there, and the information which I passed on, I think it was on what? It was on what? The last video which I made. It was very loud and clear. You had a mission of coming out and spread the false information because you are willing to put Robert Kyagulanyi Ssentamu under the house arrest. So you just twisted the information because the mwagala kuwulira abantu kye nabagambye. Flavio byekwanso onkulamusiza omwogezi w'amagye n'omwogezi wa CID ekibuli nkumanyi kuno kwoli atwismeyo atwino oyo ne gundi n'ennanga mbabu mwe eno generation nzibu nnyo.
eno generation nzibu nnyo mwakyusizaamu katono bwe kati mbesimanyi tukutebadde bata officer mission weringi manyi era ba senior serving officers in Ugandan police forces please mwebereremu senior serving UPDF officers the indigenous Uganda ne mwebereremu bagenda batta bali kubagenda musimanyi abayekera bebaba sabayekera bawa remember Museveni yenyini yewandikira abayekera yabateera onda yemba gambye no game tulino gitwistinga togikyuse ku mukongo togimuddize omanyi bwozanya timu ennungi ng'erumba naawe olina okukola formation ng'egenda ku defendinga ate ng'olumba etya twagala tukubira Museveni muzannyo mbagambye ogusooka baguyita surgical operation kati Museveni kennyini akimanyi nti bwe baali baagala okujja previous regime bakuliyetinga ebinja by'abayekera bingi nnyo kati kyeyakola kino kye bayita reverse psychology kyeyakola kikino ye kennyini bwe yayingira mu kinaana mu nsiko n'amanya nti abantu bonna balwanyi nabo alina okusooka obbajjawo n'akikola successfully n'abajjawo bonna bw'amala obbajjawo ba indigenous Ugandans n'amanya nti kati asetinze eggolo ye n'agamba ngenda kulemera atya mu bufuzi n'ateekawo seemwayi iso ne eso iso kyekibiina kyebambega ekibegera mu ggwanga internal security organization seemwayi kyekibiina ekibega mu magye poliisi ne military kati eso external security organization so eso mwe muri bambega bonna abali mu diaspora ababega abawo obutwa bakola buli kimu nabo walipotiza mu information yamwe bebina ebina bino bibega ebina bino bikuyetinga abayekera bikola buli kimu kibikola kati bakola batya reverse psychology embazi wano bawuli mutegere bulungi bakikola bati mana okunywa amazzi bw'ava mu kinaana mukaaga nga amaze okuwangula n'amanya abo mu northern babadde mu police badde mu mali badde mu buyinza ntandika badi symbolizing atya bave mu mentality y'okwagala okuddamu okufuga n'okuvaamu obugumbuli n'abateekamu ekibinja kye kyabayekera kye bayita koni abo mu east ewaali bano bona ba Moses ali bani n'abateekamu lakwena ekyo kibiina kye mu centro najja tekamu bayitongwa najja tekamu n'agenda n'ateekawo n'ekibiina kya ADF kati n'agenda ng'atonda obuyinja bw'abayekera mpola kati obuyinja bwe temwamanyi nti obuyinja bwennyini yabuteekawo kati omuntu mastermind w'ebintu bino abadde ateekawo obuyekera buno bonna bamuyita Henry Tumukunde mukoddomi we kuba alina oluganda ku Janet ndoza mukiraba omuntu mastermind w'ekintu kino ekirala bamuyita Mugisha Muntu political commerce afuga ekintu kye bamuyita tadikano kiza besigi bavuga iki kirabaga we must do surgical operation bana batu bakubire muzannyo gwabwe tubakubire muzannyo gwabwe kati essaawa zino tebalina ideas eziri up to date kubanga tebazirina baliko old fashion ey'obuyekera that's why bakutema abantu bijambya eyo fashion enkadde mu nsiko batta abantu it's old fashion batega bomu it's old fashion kuba babikola nga mu Fornasa mu NRA babikola kati bo kye bakola bamanya nti Museveni automatically agenda funa abantu abamuwakanya kati nakola yina atandika okuliyetinga abayekera babeera nga bamukolera kubanga yaba facilitating nga mulime kuteekawo bayekera bamwe do you copy listen do you copy yekera abayekera nga kimwe nti bayekera bagenda kujja n'abeekerawo ababe beba ADF koni ani ndakuno obuyekera bonna bateekawo kibuule baani bano bateeka bibire byonna abayekera babe kati mwabalina ekirowoozo ekigenda tuleeta abayekera tubateekewo already abayabesooka ddanga gye bali bw'obagwamu nti mutule mu meeting bagenda okulyamu olukwe bakuba amasasi ofe that is the reverse psychology yabadde abakozesa ekintu kino naye omuzannyo guno guli bwe guti olweva Museveni omuzannyo guno ogumastermindize gubadde successful bulungi naye gugenda kuddira kubanga tosobola kufacilitatinga bintu bino kati eri abagenda okujja nga baluliryo bebagenda okukolako ebintu bino kati gwe muzannyo gwobaga nti tumukubire muzannyo guno gwennyini ye yatwesookayo mu maaso n'ateekawo obuyinja bwabayekera nakati akyaba kuliyetinga obola amasime ADF abali emukono wa ayina amapeesa agamuzannyira ebintu bino okitegeera kati bino ebintu bino mulina obiyiga nti ono musajja ekimukuumidde bwe tactics obwo obuyekera kuba bomu teekawo abayekera gyawo abantu gyawo peesa lino
ndaliro lijewo bojjawo lino obukininze yono bojja kati DP bayina gitwala before ekibiina kya DP kati kambazeho katono yalina okutwala ekibiina kya Democratic Party before nga nono tanajja ono omusajja ono mawa tanajja kyebakola DP yalimu strong pillars ez'amaanyi ne bamanya nti omuntu yali yasoma munnamateeka nga atalina history wa musiba mwita Sekweyama ne bajjawo pesa ya Sekweyama yafiira ku Masaka Road batega akisire balijjawo okuva Sekweyama lo yavaawo DP n'agenda n'ayogeraganya ne family y'Obote ne mukyalo Obote n'abaganga ngenda bwa buli kimu kimwagala mujje n'okuvuganya mujja kuvuganya ngenda baleka mukole buli kimu bawe ensimbi ne bajja bane bagabe gasene mu 7 UPC ne yikawo eno FDC Forum for Denying Change n'agiteekawo nga enefuse nasale bedi ye gyekolede opposition ye kati mbasomesa bintu bino mbitegeere n'aleta political commissar okuva mu kinana retired Kano Kizabesi je political commissar ya designing ebintu bino byonna ezo simanyi ready smile campaign bikisime tukole bikisime atalisa n'ekibiri byonna bifu oliye political commissioner kyovula alwana kati okudda mawu. That's why the media play. If you want to prove this yali ayagaddeko yatuuka time nga ayagala kukola ekintu kiriyo n'asindika abaana mu nsiko bagende Congo. Abaana be babakwata tebadde babattirayo bonna babattirayo tabogerangako wadde ati amba family zaabwe. Abaana abaali ku mulabo abatuufu abaali bagenze nga bagenze kulwanirira ggwanga Uganda babattirayo bonna tabanyegangako. Kati FDC buli avangeri bwafunye misunderstanding mu evinale mwamuteeka eno buli averi ngamuteeka eno buli averi ngamuteeka eno ne Mugisha muntu ngamuteeka eno baba baga nti bajja tutegeera kati tukole division tuya buli muntu gende Mugisha muntu n'akola ekike. Kati if you want to prove this nti ebintu bino by'enjogera bituufu, here is the real point of the evidence. FDC bajja Mugisha muntu aga nti sikwatagana bano nze vudde mukoze ekibiina ekyange. Kati remember the Iron Lady gwe twalina mu Uganda essaawa ezo ye mukyala abadde ava mu Bukonjo Winnie Kiza nga ne Kadaga yali amutya ng'ensi yonna ne international community etya Winnie Kiza n'amaanyi ge. She was real. Ne bamuswitchinga n'ava eno balina grudges mu FDC ne bamutwala ewaani ne bamukwasa Mugisha muntu n'amuteeka awo. Oyo mukyala yali alina omusango gw'okutta abantu b'Erwanzururu. Ne bamuvungavunga ne bamuteeka mu ensimbi empya n'enkadi n'omusango n'aguvaako. Winnie Kiza n'afa for good. She's nowhere to be seen in any political arena. That's how Museveni wamaniriza okukola ebintu bino mwenda nga mutina opposition teriyo apart from Robert Kyagulanyi Ssentamwani nope. Tariyo bino byonna ebintu bize oyo mukazi naye kenyini nali mutya Winnie Kiza. What happened to her? Kubanga alina amapeesa ge nomuloza muntu ali mu opposition. Atali mu opposition is among the political planners. Bino bintu byokutega bomu ebyebayekera okuwamba abaana okubatta ezo zonna mission bazikola bakyali mu nsiko kati bazikola mu broad daylight kubanga bamanyi tetumanyi kati fe tubabuusa Kyagulanyi nagezaako kusika Winnie Kiza ne bamulemesa. Winnie Kiza n'agenda yafa n'okuzika kwaggwa. Bino teryajja bibagamba teryagenda bibagamba teri munabya bufuzi Kampala agenda bibanalizingira simayi bloga tebali yagenda bibanze ngendo bibagamba wano wokka. Bonna ab'amaanyi agenda akwata omukumpi gwenyanguwa. Essaawa zino Lukyamuzi yalina ekibiina kye kya CP ne bakijjawo ne bakizingako. Kalukyamuzi atulalinga akabuzi akasibe ku gaali kannakabegera ne bateekawo n'akalonda abasobwa ndadda bw'ati. Kuba Lukyamuzi mukoddomi wa Museveni g'osubira tayinza okulwanyisa omwana we gy'afuna akawugo tasobola kyovula baagala app. Kati njalabawo ekifaananyi ekirala bwe tutandika people power abantu bangi bayagala batwegatteko okuva mu bibiina ebirala naye nga abasindise nga bambega bajja bangi nenwana n'abantu abo nenkuba UID nenkuba DP single handed kuba nali mbamanyi nembaga abantu bano bonna balina kye balonye bambega
tutandise nopu baze baagala bifo baze bangi nnyo mbagambye abo bonna bafu batandise okukola enkweza n'okuzimbira ebintu byemunda mbikubye ebiye byonna. Guess what happened next? Bonna bwe baddukayo nga bakumaze okukola obuvuyo badda luddawa. Si bali mu red card eyali kiza Besigye gye bavuga bakina Busimayi bakidandala bakina baani bonna bebaliyo bonna bebali abo. Reason being banonya ba political actors baabo betuyita ba political prostitutes bebakozesa bakuzanya emizannyo egyo gyonna. That's when tukyalina obuzibu n'abantu abo. Kati tunuulira abantu abo n'abali bazze mu Nuupu abadduka ne baddayo. Kati ye Museveni kyakola bw'amanya nti ogenda mufuukira ekizibu akuwa ssente n'osirika to reverse you back. Let me take you back. Kyagulanyi yatandika okufuna by-elections n'aleeta abasajja okuva mu Busoga region. Where are they right now? Bekina Baswali bazekinaani n'agenda mu North Najja. Where are they? They went on abusing him. Where are they? Because they were babagula. Museveni bought them. Babagula na bamujjako. Whenever Museveni bala omuntu ali ku Rio amugula oba n'amusirisa. That's the system bwete bwetambula. Bwete bwetambula. Mwete mujimanyi. Kati mutuli abantu bali mu red card. Lukwago himself is a used confused person. Aliao tamanyi kyayagala. Aliao. He was a presidential material ngera bwe yomwa mutya. Kati yafuuka merongoto bulangata bagikyusa eriawo enalinganga endiga gye bagenda okukusala ku mawuledi aliawo tategerekeka. Tumulaba mu ebintu lenzo n'okulaba teyasoma mateeka aliawo bati bakola bakufuula kintu tunobeerawo nga tutegeera. But I'm not going to be the part of those people. Sisobola kulya mu nsi yange. I won't. I won't. And I will speak the truth. So please be careful. Watch all those political prostitutes, most especially those who are non-Nubians. All those are political prostitutes. And remember, any person who fought with Museveni in 1980, Gorilla War, and is still alive and kicking, he's still working with Museveni. Believe or not. Because they sit at night and they discussed the next move. That's why now they are spending the huge amount of money of buying each and every one to keep quiet. And don't be surprised, the so-called bloggers, they are trying to gang up to attack me, but I'm ready for them. Yeah. So don't be surprised. Don't be fooled. Don't be lied to that Museveni had opposition previously. No. He's the one creating all those opposition figures. He's the one funding all of them, and he's the one behind all the catastrophes which are taking place right now as we speak in Uganda. So Ugandans, be very careful with politicians, more especially those who have been in politics for quite a long period of time. All they are political prostitutes. They are there for their personal benefits, and they are selling off our nation. And this is my last message. As usual, I've been telling Ugandans that you might do something to hurt someone, but you might end up helping him or her. Ngamba wait. Oyinza okukola ekintu okulimya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Njagala gamba Museveni ne babbi banno mulina ekintu kyemukola indirect nga temumanyi kigenda tuyamba. Kitya. Sijja babosa. But keep on forcing indigenous Ugandans, more especially the girls outside of Uganda, and you take them for chayo. That housemaids or the so-called bakadama. By the end of the day, you regret as to why you sent them out of Uganda. I'm telling you, you will regret. Because any girl you send out of Uganda forcefully, when she reaches out of that country, she got no difference between where she is and where she is coming from. So
be aware nti okola ekintu okusindikiriza abaana bave mu Uganda gwe batwala ku kyeyo naye tomanyi kyokola tekimanyi logically don't know tomanyi kyozanya nakyo tomanyi kyozanya nakyo n'olwekyo sijja barisaayo bino temusobola biwulirako TV teri asobola bibagamba taliyo kujjako nze kaneze kugamba wandikola ekintu okulumya obunoozi kanga oyambe muyambe kkiriza surgical operation mwabali eyo simanyi don't waste your time ofuna abantu 10 mukole group mu intention yaffe tulina ejjute gundi eri ejjute twagala dinyiga live ekizimba kiveemu group gundi abantu 10 tugenda kukola ekintu no twagala ejjute gundi live eri nga mulijjawo mujja kujjanja omuntu nga temukutte nako simple logic nkidamu surgical operation bantu 10 temusana kwa bantu 10 mukole ekintu ne muganti ejjute gundi twagala okunyiga tulijje mu kiziki ne mulingana livale munyiga kyawule within a small period of time mujja kwa mwalite gonda muganyize ku kyalo ngati wakyali alina kizimba as simple as that tetataga kulekana nnyo kubanga yakikoze kwa mu nankaga nga jjajjawo ono bakosmas adyebo bandi bonna jjajjawo mu agenda tulonda mu muzata babona muzata bagenzi Anas Kalisa bonna bagenzi ajjo pesa limulimu yera bandi limu lekane limukolera bote lijja musobosa nga agajjawo ajjawo limulimu moza gundi afudde bantufudde ngeri ali jjawo kuba yamanyidi badde limutawanya ngeri jakola mu ebintu na pikingawo ono kizitolwanga nampikingawo ono waba orthodox nampi yajjawo pesa buli pesa yajjali bali mukolera ekintu kimutamanyi kimbadde mukimanyi buli muntu afa aba ina cha benefit nze mbwate wakola kati Museveni keep on selling those cows outside of Uganda. You will regret soon. You will regret. I'm telling you, surgical operation is the answer. As he used to do in 1960s, the same thing we are going to acquire now, surgical operation. We are not going to quarrel with you. There are so many tactics. You think you are very clever, but you are not clever. I'm telling you, you are not clever because you still have the old mentality of killing because you don't want to be advised. May God bless you, Uganda, and stay safe. See you. Nous avons today's Wednesday, Thursday, Friday. Wednesday, Thursday, Friday. Tusinkane ku Lwomukaga ku ssaawa ze zimu. Njala baagaliza amazaalibwa amalungi agamu Yesu Kristo n'omwaka omujja era mbaagaliza Christmas nga nange munteramu Saara Mukama bankumi atakumira mpeera tujja sinkana nze ndi ready ku kintu kyonna sirina kyentya ndi ready kubanga obulamu bwange nabuwaayo nwanirira bannayuganda nwanirira family yange nwanirira n'enkyukakyuka mu ggwanga ennungi ffenna tufokasinge ku bintu bye twogedde olwaleero video nno nkulu olwaleero video nkulu buli mujjamu message yo gitwale bantu kumusobola okukola ekizimu kumusobola okunyiga ekizimba kubanga yebwe adde akikola bwewanga abadde akikola mutemusobola kikola ku myaka gyabwe gye balina nga temusobola okuba identifyinga musobola kikola ngono ogenda okulumba omugagga omubba osookera kwa sikaali n'embwa noziwa obutwa ne zivaawo kitegeeza omugagga asigadde eka omugagga ojja mufuna tolwananga na biyenje ng'olina dduumu tolwananga na biyenje ng'olina dduumu tolwananga na biki simple logic tuteetaga mbalisi bibiki surgical operation kubanga bonna bakyali bakola tebakulya ssente mugundi yavaamu tebavangamu mwebali bonna mwebali bino byembagamba yabikola naye abimanyi era kati no video bagibaddeko lwaga guno aga kino ekivuga kiriko omuzimu siriko omuzimu ntegeera bulungi nnyo so bana Mukama bankumira takomera mpeera olunaku olungi mbweraba